Bana mmwe nyongedde okutya kye bayita social media. Nkubulire nze ku page yange eno nyambye abantu bangi, naye story y'omukyala Mama Reste ow'abaana 10 wallahi eyongedde kundaga nti social media y'amaanyi ate abantu mulina amaanyi wabula Allah ate ye yasokkoloma. Katonda wattu omukyala ya Allah tunuulira ekiyumba ekyo maama mwe yawangaaliranga n'abaana be 10 nga tebalina kiddako. Daba ennyumba n'atambula n'alonda ekibaati n'akikubayo ewali ekituli. Ebitaka ebyo bwe bivaayo ne bakuba ate byennyini be bakuŋŋaanya ne bakuba akadongo. Ya la hawla. Natuukawo nga n'amazzi ge boozesa bisooto. Daba ennyumba mwe baawangaaliranga maama. N'abaana 10 abaana benjogerako si bato nti bawere ndoozi olaba sayizi, abaana abakulu n'agwa wano ne bagwa wano nga beebikka essuuka n'obugomesigomesi. Tunuulira ekiyumba ya Allah wabula Allah ono wa buyinza nga yasazeewo okukyusiza bulamu mu blink of an eye ng'oteredde. Tunuulira abaana battu maama awo nga tebalina ssuubi, omukyala talina kiddako abala lukya. La ilaha illallah. Eyo ennyumba nga kimu bubiri okutuulako nabo okwogera maziga Reste yakaaba, nnyina yakaaba. La hawla wala quwwata illa billah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erimu abasiraamu ate mu abatali bannange musibye mutya, mwebale gye mutuusaako engalo, mwebale omutima omuyambi ogwo, mwebalire ddala bannange. Munsonyiwa okubanga nduddewo bba waka follow up video akalala. Munnange mbanjiribamu, nange mbanjiriba nkola kino ate nange mbezeewo family. Gwate tebereza omuntu okuva ekawempe paka kasengejje mbasobola kudduka buli lunaku mbere nga mba wa follow up video endala, naye olunaku lwa leero mbaleetedde kyemmanyi mwasemba okulaba nga tusima musingi nga bw'olabaawo okitegeera. Nange nagamba munnange banaagamba ate tabyenyigiddemu n'enkibaka n'ensena kolo n'enkuba yali etonye mukwano. Awo munnange kati olwo nga tukyabalaga emusingi gujja kuyita muno, kati wano we tusaliza muno ndoozi olaba batandise okusalamu nti kati kino kyekinaba ekisenge, kino kyekinaba bwe kikwega nga tukyabiraba bwetyo, ekiyumba nga twakimenye. Alloyo bannange mbabuulire Allah wa buyinza kati awo twavaawo, naye steps zonna ze mwamisinga nzirina. Nasalawo ne ngamba nzibawe buli lunaku nenga kanzi compiling in one video mulabe wa wetuli na wa wetutuuse. Kati ngenda batwala era mpola kati right now kati kino kyetwaddakaawo omusingi gwe twamaze okusima luli ne gutandika okuzimbibwa. Olwo tebannaba kuyiwa mu ttaka kuguziika, olwo inginiya byebino abiri ebisenge nga bwe yali abitugambye naga wali wajja kubaawo akakubo awo bitandise okweraga. Okitegeera buli obubiri bw'olengera eri bwe busenge obusulwamu, kino ekiri wano ekigazi ly'eddiiro. Kati wano wetusembedde kali akasooka kasitoowa awo inginiya waliwo n'engeri y'akashedi akatonotono. Kati akakafe kati naye ng'ennyumba yaffe ejaawo era ejja kuba mala bulungi. Kati nga bw'olabyawo ebisenge bimaze okweraga bulungi, naye olaba nti birimu ki, biri diipu, kwali kuyiwa mu ttaka nga siteepu yeddako oba okitegeera. Naye mbabuulira ki bannange akasente kakulukuta, esente etuggwako mu sipiidi, abazimba mukimanyi bannange etugwako. N'olwensonga eyo mukwano buli ayinayo koolinayo twongereko munnange akasente ow'omutwalo, ow'ebiri, ow'essatu, ow'akakadde, ow'emitwalo 5, ow'abiri, zonna bannange muzituwe mutwongere, kubanga saagala nnyumba enekole ki eyimirire. Kubanga ate tuli mu kubaza renti oli gwe twasasula emyezi 3, twagala tugibiitinge tuleme kubanga twongerayo eri, twongere wano akasente omukyala ayingire mangu. Oba okirabe otya? Kati kyekino kye mbagambye ekyali kiddako nti ettaka ndoozi olaba oyo Maram nga wakuyibwa muki
munda mu bisenge bino biggumire naye bannange enkuba naye tukosezzaamukko. By the way slowinze na down twandibadde tulina kati wawanvuka ennyenyeyo we tutuuse naye enkuba guuni material naava wala. Nalowooza engeri gye tuli ku kyalo nti kimanya kasengejje bijja kwangwa naye material ava wala ate enkuba bwetonya ekyo bakiyita jampa. Ekyo ekyuma olwo bamaze okuyiwamu ettaka bwe baliyiwamu baleeta akakuuma ne kalinyiga lisobola okubeera nga ki omusingi guggumidde abaana bagira ne bajja ne balambulako maama buswiti. Sebo mundu omwo mwagendemu ddala trip nga 9. Yes zaali 9 ate bwe kamala okunyiga era ne bayiwako eddala ne bongera bakole ki bakalevolinge bannange. Nga bannannyini njulooza be baganya omuzimbi mukwano nga bajja nabo ne bamontaringa oba okifuna obalaba abaana batu bagabana ennyumba eyaffe erigwa bannange alla wa buyinza akasente kakyetaagibwa bannange. Ennamba zaffe ziri ku screen zireeta mannya gange Leila Kalanzi okitegedde twongere kasente ogulaba omusingi olwo guwedde owa jampa amaliriza okifuna. Kati step eyaddako oluvannyuma lw'okunyiga ettaka lino yali yakuyiwa kipande okitegeera. Jjukira nga twagala tusiiringa omusingi gwaffe guno gubeere mugumu era nkulayirira nti ekipande ekyo kyakolebwa mu lunaku olwo yadde nga process eyo saasobola gikwata oba okitegeera. Kati ekibuuzo kyammwe ekikulu we kiri weewano ennyumba etuuse kuki ennyumba y'omukazi wabivaako bannange tuli kuki Leila nga teri kanyago weewano we tuli ennyumba etandise okwambuka. Njagala nkubuulire nti koosi zitandise okwambuka matiriyo adduka bannange inginiya Saalongo atambuza omulimu. Njagala nkubuulire nti kati tuli mu kwambuka okitegeera ebyo byonna buli kyolabaawo material ekiveera ekyo kyolabamu ekya black material amataffaali kitegeeza ki timukwano tukyetaaga tukyali beetaavu tukyetaaga akasente. Mpita nga bwe mbadde mukola bannange nze nvuze eŋŋendo bannange no project yo n'omukyala meetings z'abantu okitegeera mpita nkime seminti nkime emitayimbwa kuba tugenda najyo gyetaga. Ennyumba eno ogiraba awakiragalalagala wali kageeti wewe twapangisa olaba nti bali kumpi nnyo na wano we tuzimba okiraba nti ekintu kino kituyambako kuuma material. Olaba omukyala kennyini avaayo n'akugira omusenyu gwe munnange tekugenda alabirira kino ayina omwana omulenzi Deriki omukulu akuuma ebintu bwe baleeta seminti ng'amuyingiza asibira mu kasitoowa okitegeera material wuuyo ayiibwa amataffaali go tukyageetaagira ddala naye nga ye inginiya yatuwadde ennaku ntono nnyo okubanga tutuuse ku wall plate. Mbajjukiza bakwano bange abeetema nti bannange bwe mutuuka ku madirisa muŋŋamba bwe mutuuka ku kusereka muŋŋamba ŋŋenda kujja ye mukwano bannange mbasaba mutwongere akasente mutwongere ebintu abatuwadde emmere mwebale emmere eyo neetuyambye kate n'okuyambako ku bazimbi nti tetugula ate emmere batufumbire omukyala yennyini afumbira abazimbi be n'abajjulira okitegeera. Kale no n'olw'ensonga eyo tukyetaagira ddala ye tuwe konna kwolina abatuwadde ebintu abatuwadde obutanda ab'emifaliso bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. Kati ensonda baabo batandise oziraba nga bwe nagambye nti bannannyini nju tebabaweeza abazimbi buli dakika bajja ne bakeberako batuuseewa ekisenge ekyaffe kyekino bajja ne bagirabako bambi n'essanyu epitirivu oyo ne mama rest era bessanyu bannaye mwebale omukyala yakyuka gwe bannange mbebaza mwebale nnyo kwerekereza bambi akasente kammwe mwebalire ddala. Sijja kubamenya nti abeekabale abawa naye buli muntu wajje Allah bambi amuddizeewo abasaasire nammwe obwangu Allah bw'akozesa mu kuyamba omukyala mama rest Allah bw'aba akozesa mu nsonga yo ensonga eyo gy'owulira ekusibye Allah nsaba obwangu bw'akozesa wano bw'aba akozesa naawe mu nsonga yo mwebale. Fembi nno mwerekereza akasente naye sibunange nerekereza obudde nerekereza bingi nnyo. Project y'omukyala ono esibye kwegamba ebyange bingi byentadde ku hold neŋŋamba tusooke tumalirize omukyala ave mu guyumba gw'ettaka. Fembi bwetyo bwe tuli naye nga bannange ani yateeramu mu mbejja sheds zino
tazijjamu nkugambye tazijjamu nange nengamba wayi kamuterezeeko azibeeramu nga musanyufu omulabye bannange byonna bye mwabawa bambi babisiima babyagala okufaako obufi ndozo balaba omulaba ate kati ono kati nonaazimusabamu ate ye naazisulika bannange ndozo olaba abaana mashallah bali health bulungi balya banywa beebaka ku tulo oba okitegeera bannange ojja n'oyamba omuntu nolowooza nti byakusaaga naye nga mukwano byoba omukyusiriza biba bingi omukyalo oyo yatunyumiza n'agamba nze nkubuulire nali natandika n'okuvaako waya lwannaku okimanyi nti ennaku egenda ku bwongo gwe naye kati mama Resta atulawo nakuba mukakamu netunyumya emboozi n'etambula kale nno eyo ngamba gyeyo bannange laba ate ono wow nkugambye bambala ebintu bino ebintu byembawa mu buli ddakiika oyo mwana tajja mukagattaako n'ako akajini mwebale nnyo mwebalire ddala bannange tubaagala Allah bongere kakati ensonga z'okuzimba awo weziri awo wetukyatuuse kati right now nkimanyi bali mu kwambuka naye nga ekyo nasobodde obbakwatirako nja kuddayo mbawe follow up video endala tuba tukyali mu bino ate ne bamukubako ettu ery'emmere endala bannange twagala kwebaza omwami Imran Ahmed munnange webali nnyo webalire ddala omukyala musanyufu njagala nkubuulire Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We would like to thank you. Thank you very much, brother Imran Ahmed. Thank you so much for your donation. Era omukyala ali wano very happy. Sike kyoli musanyufu wama. Musanyufu nnyo. But wadde labayo kwata. Oyo sukali. Naye njukira ono nakawere. Kwata. Kino kibiini. Kuna wanditeko nti omukyere. Mwami Imran takomyako ne batuwe kidomola kya butto bakalulu owulidde banno bakwano baffe bonna okuva mu Shell Capital mwenna bannanga bakwasaganyiza tubeebaza ebintu byaffe bituuse sabbuuni omulabye kwata zino kilo gundi ya jozi sobola ontyo onakasobola bannange kakati ebintu ebirala bivudde eyo bayitawo naluvule awo kunire nansa nawo kunira bibino sikayo mwanange Mariam yangu sikayo gwe mulimu mufaliso kwegamba bannange tubeebaza ebintu byo bikyajja mwebale nnyo mwebalire ddala kati njagala kujjukizaako ojjukira akawala mama Resta ke yanyumyako ke yatunyumiza kawala kakakulu ak'emyaka 18 ke yafumbiza ke kano kannyabo keeko bakayita Mariam bambi kagira ne kajja ne kamuyambako ku mirimu kati keeko yakafumbiza oluvannyuma lw'okukakwata n'omulenzi n'agamba munnange mwene embeera gye ndimu gwe fumbirwa naye mukama mulungi baabawoowa nebba era kali ku bufumbo bwako obuli halaali ye kaako ka Mariam kwegamba twagala kubeebaza bannange emmereze ntuufu bannange mwebale nnyo mwebalire ddala ye tukyajeetaaga kuba bazimbi bakyaliwo wano ye oba okitegeera kati n'ebitanda omukyala eyava ow'entinda tukwebaza munnange ekitanda kyatuuse kiikyo bamaze n'okukisiba era basanyufu nnyo tebakyasula ku ttaka waliwo ne mukwano gwaffe bambi bweyogerere webale nnyo webalire ddala mukwano naye watuwadde ekitanda ekyembaawo ne pipa n'ebintu webale nnyo munnange webalire ddala mukwano byatuuka basanyufu nnyo nnyini ddala bannange mba nkyaluyita luto maama omusajja nankubira essimu ali mwakisa omumabombwe eyo ng'ogenda mmende nangamba Leila nkuwadde oluggi era bwe mulutuukira okuteekamu oluggi ojja kujja olukime ne ŋŋamba ani nzija kati mukwano omusajja ng'atuwa oluggi wuuyo ku workshop ye ng'agamba Leila luno lwembawadde oluggi olulungi olugumu olupyatuku n'agamba nange nduwaddeyo siina nnyo ssente siina ki wabula mbawadde kyensobola njagala kwebaza munnange webali nnyo webalire ddala ssebo era nze nange neŋŋamba project nange ngenda gimuwa atukolera amadirisa akolere n'oluggi lw'omu maaso bannange ssanyu jjerere n'olw'ensonga eyo bwobanga olina ky'olina ng'olabire ddala kisobola okugenda kwena ennyumba nja kukinona nze nkubuulidde
eno project entambuza uyo mabombwe uyo HMK Metal Works era munnange bobanga nawo oliyo zimba ngoyagala omuntu akolera enzije nungi eziriko mukwano no mwami ojja mukubira kusimya gisomye ojja kubanga omuwulira ye mmotoka yange lole mwembiteeka byonna osagago naye alhamdulillah mwebale bannange mwebalire ddala ko mwewulire ko mwami ono tubannange mwe mbabulire ene nyumba ewedde bannange yenjogere ki ogamba otya mwami eno ndi bulungi ajati ogamba otya salamu alaykum wa alaykum salam wa rahmatullah bannange soko mbulira olwali awo nga ndi ku internet ntambula byange scrollinga ndaba oteekayo omukyala ali mu mbeera enzibu bannaye nenfuna enyiike mu mutima neŋŋamba ŋŋenda kukola ki naye Mungu kyansobozesezza nga HMK Metal Workshop tubawaddeyo oluggi bannange mutandikira awo nkubaka Mama Esther wonna woli Mama Reste eye Mama Reste, Mama Deriki, Mama Nora, Mama Janati, Mama Mariam. Mukama amaze okukola omulimo gwe. Amina. N'olwensonga emukwano gwange yonna gy'oli ozimba, olowooza okuzimba enzigi tuteekamu za HMK. Enzigi zino ziriko data, ziriko wifi. Oluteekamu ne luga tata no scrolling. Jangu ogule enzigi ku HMK. Mabombo ensekwa. Webale nnyo webalire ddala adeliveringa. Mukubire ku ssimu essimu ginsomere kwawo. 0759 Yes. Chinana mubiri, Chinda munana, Chinana mwemu. Jidem. Msamvu tanu mwenda, Chinana mubiri, Yes. Chinda munana, Chinana mwemu. Mwebale nnyo. Oluji bwemba ndwagala nga ndi namasuba. Okuba bukubi eyo ssimu, luba lumaze okutuukako. Webale nnyo. Kiwedde. Kakati. Ensonga gye njagala okusembyayo oba gye nsaba okusembyayo ye y'abaana bano. Kakati njagala kubebaza abalungi abatulaba abalungi abatufollowinga mwebale nnyo omulimu guugwo tugutwala kakati mwatuyambako bannange ku Reste ne tubawanjagira nti Reste ayinayo balance ne balance ne wabaawo omuzira kisamutuwa ne tumuwaayo era Reste yali covered for this term bannange abalungi banga abalabi bange bafollowa banga banjagala abanesiga nyina amabujje gano nyina abaana bano ziri twamira pini ne tutola kuzaki kuzaffe ze mwatuweze okuzimba okitegeera ne kakati abaana bano nandi yagadde basome abaana bonna boolaba bano baatuuka okusoma okitegeera ye Nora mukama mulungi Nora gyali asoma naye naye abanjibwa yaleese receipt n'agiwa mama wange eriko balance wa 18 okitegeera kati bano tebannaba kutandika mulabye mutya bakwano bange abalungi tubasonde mbasabayo kasente tubateekeyoko kuno kwebuli obusomero mukwano obutaseera ye nga batambulawo wano kumpimpi ne bakomawo olabye otya era bw'obanga otadde ku nnamba yaffe eri ku screen yo ereeta amannya gange ejjukira Leila Kalanzi onteerako reason nti school fees for the kids okitegeera nti school fees for the oba sente z'abaana matches na zino tukyazeetaaga kuba munayiza akendedde olaba we tutuuse naye kakati n'abaana bano bannange nyambe tukwasaganyizeeko bambi nabo tubutwaleyo tubadde wano bannaabwe ne bayitawo ne ngamba maama abaana bano kwagaba nnuma oba okitegeera n'olwasoma abanjibwa naye bano tubakoze tutya ye yu na mimi na wewe kati Norono okusoma kwe kuli bwe kuti waliwo omuzirakisa eyajja ye n'amukwatirako amuteerayo ku ssomero kati amuteerayo kangambe 3 quarters endala maama yabadde agenda n'asaka n'aleeta n'ajjuzaawo tannaziteekayo okitegeera kati abanjibwa 18 okitegeera nawe mukwano yenna eyayimirira mu kusoma kwa Nora tukwebaza naye na bano bannange tubateereyo ka balance ka Nora nako tukamaliyo akumiwo wano ng'anyiridde Nora ng'ali mu uniform nenga yes na bano bambi tubafeeko sweet tukisobola ye ennamba yaffe eri ku screen yo ereeta amannya gange teekako reason school fees for the babies kyokka ate naye bw'oba otuwadde ate amatafaali tetugagaana omusenyu tetugaana seminti tetukoga byonna mwebalire ddala. Okay, kansuubire ekibuuzo kyammwe ekyennyumba weetuuse kyo nkizeemu. Kati waba olina kyowabula, oba olina kyoyagala okuŋŋamba, oba olina kyonna
essimu yeeyo yennyini nja kuba nkukwata nja kuba nkuwulira naye nnyongera okubasaba bannange nfukamire nkole ntya nnyongera okubasaba be bannange tukyasaba situwagala nnyumba eneeyimirire twagala ennyumba enegende mu maaso bagiyingire before myezi 3 giri okuggwako egya rent ye tukisobola bannange n'ensonga y'abaana bami nsaba mumpulirize bambi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banayi mubeere bulungi mbagala nnyo paka ku next video inshallah. Bye bye. Assalamu alaikum.